Asikali Ekigudeko Mukilo si alabye obudde bukya abatabelivingira mu bintu ebimu olunaku olwaleero nkuleetedde bino bampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive telev ne WonderBoy. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like bwe watanaba kubeera ngate ogikampeera. Tubeera proudly sponsored by Beaver Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Raga Road bajjanjabisa ddagala lya butonde. Nsonga adya tikalodo musomi wa dduwa singa oba olina ebizibu ebyenjawulo gendayo akulombere dduwa buli kimu kibeere nga kitambula malidadi sana. Kakati no munange video bwomaze ogimpeera akalike era nga ne mu comment section njagala ombulire ki kyolowooza katambi kano katandise okubeera nga kasaasana ku mikutu emigatta abantu nga kalaga omuzimu sigenda gamba nti kuba katimbirabako obugula ogutambula mu kasanko muzimu mu luzungu sigwe bayita ghost. Mu luzungu omuzimu baguyita ghost. Kakati munange akiraga CCTV cameras oba cameras zine zikuuma ebizimbe zibeera ku ma restaurants n'abagagga baziteeke waka munange zabadde mu kifo ekimu era ne zikwata Asikali nga bulijjo we zikola emirimu gyazo. Asikali yabadde akuumye ng'atudde bulungi ku katebe ndowooza oba oli awo yabadde asumagiddemu eddakiika oba seconds ne wabaawo ekintu ekijja ekyenjawulo. Olaba ewali kasanka akamyufu olaba ndowooza ekintu ekiri kwecreatingawo kyasoose ne kijjira mu foomu ng'eyakawanga that is kabaka kyakawanga ka skeleton kasoose kujjanga kawanga. Wetegereza olabe ekigenda okuddirira waggulu w'ekikomera buno obuyumba bwe bazimba ku bikomera sometimes babuzimbira Asikali abo abantu abatera okukuuma ba gatekeepers. Kati waggulu awo olaba sanka eyo nga bakulaga ogenda laba ekigenda okuddako okumanya mu nsi ya Mukama Katonda akola naye ate mukkirize nti ne sitaani gyali Katonda gyali ne sitaani gyali kyova olaba nti n'ebitabo ebitukuvu sometimes bikirambika bulungi. Kati wane wali alo eya red bakulaga Asikali njagadde okirabe bulungi. Asikali neyeebuuza kiki ekibadde omuggo ne gumuva mu ngalo ono yabadde akuumisa muggo n'agulaba nga omuggo gutambula. Kati bw'alaba omuggo nga gutambula n'ayagala yeetegule agenda okulaba ate n'akatebe bakatwala kyokka nga ebyo byonna bigenda mu maaso akatebe ndowooza olaba gye kalaze oli tannaba kuvaayo waggulu gyali oba omuzimu tegunnaba kuvaayo waggulu gye guli. Asikali yalabye ebiri bityo n'agamba njabala nyabula bwatyo nabeera nga ayiwako emisinde tegwakomye kwekera cameras endala eziri opposite n'ekizimbe kino ne ziddamu ne zikwata omuzimu guno mu ango ey'enjawulo oba mu nsonda y'ekikomera oba ey'ennyumba. Bwe weetegereza kati ate wano guvudde mu foomu ya kawanga guzze mu foomu omuzimu kati gwambala gutya nandigaye gwambadde nga bafaaza tukitwalirawo ne gwambala ebyeru luli kabadde kawanga kati ne gukyusa bwe gwazze eno awo mu ale myufu musanke myufu oba mukiraba bulungi ne gutransforminga ne gwambala. Kati bwe gumala okwambala lindako olabe kye gwakoze eyabadde ayitawo mu kiro ekyo ow'akagaali oyo ye musajja wattu kye tumanye essaawa zino omulwadde muyi gwasoose ne gwetalatalakaawo okumala akabanga ne guddamu ne gubula bubuze. Kamera yabadde ekirambika bulungi oba yabadde ekikwata bulungi ebadde tekulaga butya bwakkirira ebadde tegukulaga kamera ebadde tekulaga butya omuzimu guno bwe gwambuka mu seconds second ow'akagaali wuuyo olaba ow'akagaali yazze n'agwa ekigo yekka nga tewali kimukubye ekigo oba ane kankaleke. Kati ow'akagaali n'alaba n'adduka ne gukwata bulungi akagaali ke ne gukateeka ebbali. Ow'akagaali n'afunamu okutya kiki kino kano naye akagaali kange era bw'atyo we yazze n'akwata akagaali ne gukwata akagaali ne gukakasuka.
kati awe ekyaddiridde ne gusika ono w'akagaali ndowooza oba gwalabye afuuse wa mputtu. Laba ekyaddiridde oba olaba bulungi ekintu ekyo, ne gumusika ne gumutuusa ku kagaali ke. Ow'akagaali n'atandika okulaajana naye ng'egye bwabadde budde bwa matulutumbi. Awo abantu abasinga batandise okwebuuza omufu teyeefiira kiki ekyamusse era mufu ki ono. Nkale bampita Vicky nsinzira ku Wonderboy Eugene Vicky exclusive. Thank you so much for subscribing. A video teberabira jimpe like or commenting or liking okosako n'okubeera ng'ate ogisharinga. Bwentyo bwenkoze I sign out.